Kirya abakulu tubanirizaako ku mikutu egy'enjawulo. Naffe tusanyusa Bassanga. Kirya Uncle Fefe tukulaba ng'oli ne Uncle Nubian. What's happening? Omukolo leero nanti tusazeewo tubikole kinatandika naffe ffennyini aba family, so ffe nga family ye tuguzeeyo emmeeza era buli kimu wali kiri set nanti olunaku mulumanyi nga 18 yaman bakwadde ne ku majja amajja gayingiddewo dda era nkoowola n'abo abalala bonna abali abasobola okugula emmeeza tuwagire Fefe Busi kubanga mumulabye ng'akula mu industry n'afuuka kino kyali kubanga muto kati ate yali ku ntiko ya hip hop era nga hip hop amutute wali Nalubaale ku Jahaz Peers, so hip hop ku Nalubaale Fefe Busi wo nga akukubirawo kyonna kyoyagala akuweerawo 18 sente muzimanyi mitwalo 2 wali ku gate obeera okozeseza momope kuba mutwalo gumu mudago kagoka atenga VIP ekya5 bwe MTN momo lifuna ko 2 kitundu yazi pia munyonyo nakuzo mwezi 18 neyanziza nyo. Uncle Fefe ennaku ziwedde enteekateeka ziri zitya? Enteekateeka ndowoozo ziraba buli kimu kitujjira butojjezi mupampagidde anguzeeko emmeeza nkoowola n'abaganda bange bonna abali eyo bampagireko mwana konsati yange esoose tuli munyonyo wali Jahazi pia ndongo yakusinda ogwo matonda bangako era suubira kyotalabangako. Enkoko eweddeyo oba? Enkoko yagwayo dda banyongera bongezi. Enkoko kati mwongera nte byonna nino bimuwa. Yaman. Uncle Nubian kulika ye UK? Navaayo sebo. How was it? UK yo yali yatabu nnyo kati edition eddako tugenda funira wali ku Jahaz Peers nga Fefe yakirimu kuluno eno extra ya UK extra ate era nga ne president naye agenda kubeerawo wali nga wagira Fefe Busi we. Yaman inshallah. Fefe nga family kuyimiriddewo nnyo. Amina mwana ndi wa mukisa nnyo obimanyi mwana bino ebintu byagwetaaga akuzaamu amaanyi era nja kwekitiba nja kiddiza Katonda nyongere n'okukoowola abali eyo nabo bampagire mwana ye konsati yange esoose tukuba omuziki ffenna. Abayimbi baali mu eddako nga tebalina nkola yewagire naye gwe bakuwagidde kubanga back then Lydia yavaayo nga complaininga ate nga tukula obererawo nnyo abayimbi kiri kiti ewuwo? Si kibi sijja kulimba era ntitwagala okwebaza abayimbi bannange bonna abali eyo abandaza omukwano omungi n'okubasabira bambeererewo ku lubyo olunaku tusanyusa abantu bonna abayimbi bannange nzijja mumpagireko agula tiketi agula tebo mwana twenyumirwe buno obulamu buli omu yeetaaga munne each one teach one buli omu adeveloping leero nze ayinayo enkyaggwa ayinayo era bwompagira siyinza butakuwagira okitegeera kati tubeereyo nga 18. Yaman abayimbi twafuka family ege era tulina okubeerawo okusupportinga bannaffe. Yaman mwafuna ku ssente? Amajja nanti era nga obirabye era tubikoze kubanga amajja twagajjayo era we ngafunye neŋŋamba nina obikola emmeeza wali nenjigula nengisasula. Yaman Fefe abantu bajjukiza ennaku z'omwezi. Ennaku z'omwezi zigenda kuba 18 omuzungu ze yatuuma 18 tugenda kuba ku Nalubaale omuzungu gyatuuma Victoria tuli wali Jahazi pia munyonyo mugenda kubeera nga badelegates be munyonyo buli omu kwolwo olunaku agenda kubeera delegate abakabi bonna gye bali Fefe Busi wo gyali freestyle okuweerawo okuva ku makya ate mpaka kiro emiryango gigulawo ssaawa 4 jjukira mazzi funa olugoye lw'olupya ab'enkadde twabaganye si mu bubi naye nga tubeereyo ffenna tubalize. Family yonna eweddeyo kati bonna banjudde bakubye embaga. Muko omuko ye temumuwabulamu ssaawa zino tuli ku Kivulu ebyembaga nabyo tujja byogerako kati soke tuve mu Kivulu tufune amagye agakola embaga. Ate nga mamasita waali byonna bijja kuggwa teri kigaana kyolina omumanya. Yaman tiketi za sente meka? Tiketi ku mulyango oba ogifuna ku mitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 naye nga bw'oba ogula kati osobola ogigula ku MTN Momo bw'oba oyagala link ya MTN Momo ogenda ku social handles zange nga ku Instagram oba kino ofuna link eyo oba buli wamu weeri n'ogigula ku MTN Momo ey'ebiri oba ogifuna ku mutwalo ey'ettaano oba ogifuna ku 2 kitundu gwe n'obeera nga gwe alela kibad. Abantu yongere bakakase kubanga omuka kugambye nti president kunaku agenda tuwamu yego ayimba labisa
So president wali ona. Yeah man. Moyo mwakapeda ngatumaliriza. But if you lie me, kuchaira wasiri kuvatami. Mazima. If you love me, wa mukwano December, January. Mazima. Muga 18th May, Fefebusi live ni concert. Mazima. Mukoya konye muna eji alibambi eri ku concert. Mazima. Mushiba ya konye muna eji alibambi eri concert. Mazima. Uganda konye mu bonna no je bali ku concert.